Lungamya omwana wo ng'alaba pulogulaamu eno. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo. Tubaniriza nnyo ku Bukedde TV nyongera okubaniriza ebeera program abanoonya nze Mary Nambwaya nange nze Patrick Kibirango. Olunaku lwa leero twagala tubategeeze nti ate kyanjawulomu tukoze ku baami tukoze ku baami abakyala badde bakomplaininga biki kati leero tukoze ku baami tubaleetedde baana bawala bo ebijuujulu bannange okunoonyeza omwana wange ono Sophia Nakanwagi ng'ayagala musajja omutuufu era ajjudde atuukiridde nga si wakweyiya. Njagala omusajja nga yaziyinga alinako ewuwe, saagala ali mu muzigo ng'alina ne ku ssente ng'ate akola. Bw'okola mulimu ki? Mbadde sikola. Sooke tugende twekebeze then tulyoke tugende mu Namboole. Tulese tugenda kusooka tukulage omwana ow'obuwala azze okunoonya ayagala mubeezi ayogera naye njogera esi y'amaanyi nnyo ebigambo ebimuvaamu bitono wabula ate ayagala omusajja kawandula bigambo ate nga kyuba tubategeeza nti okwagalwa oba laavu ddembe lya buli muntu akkirizibwa okubeera mu laavu. Kati tofaayo oba oli wa kikula kiggwe jangu ffe tukulage ensi omuntu w'ekirooto kyo aba ali eyo n'akulaba. Kasooka tubalage kubikwata ku mwana muwala ono. Muwala mukozi kyekisookera ddala. Ebisinga obungi maama we ye yabyogedde. Omuntu wabanga azze na maama we azze ne nnyina kitegeeza nti ofunye kiwedde kiba kiwedde. Kati gwe omusajja yali eyo ali ready katukulaga ono. Mama buuza kuba tulaba n'amannya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amannya gange mpitibwa Namaato Safiina nga nvudde Nawogola Ssembabule. Ekituleese pulogulaamu abanoonya nzize okunoonyeza omwana wange ono Sophia Nakanwagi yeddira Ngabi ng'ayagala musajja omutuufu era ajjudde atuukiridde nga si wakweyiya. Kubanga mbadde naye ebbanga lyonna nga tulina emirimu gyaffe gye tutambuza, tulina woteeri naye yatuuse ekiseera ne ndaba bambi ng'akooye ebya woteeri nga ndaga ye ayagala musajja kukola ki fumbirwa. Nange ne nsalawo ne ŋŋamba ate kati n'agenda mbakwata bukwasi ne ŋŋamba kagende ku Bukedde TV kubanoonya nsobole omufunirako omusajja omwana wange afumbirwe kuba ali redde. Sophia alina emyaka emeka? Sophia alina emyaka 27. Yese. Kiseera okibambi nti akati kamuweeyo eri omusajja amwetegekedde amutwale. Amutwale eyeetegese saagala bano banneeyiya. Kuba ekyamazima omwana wange ono bwe mulaba yesi tayogera nnyo ng'abantu bwe banaabeerawo nti boogera muddaawo mukole mutya naye ng'ate si be bano bakasirwa ab'okugereza obugereza. Bw'aba ng'obadde naye ebbanga eriweza oba nga wiikisi emu oba bbiri obeera oyogera bulungi ebigambo by'oyogera ng'abiwulira ate naye by'ayogera naye oba otandise obiwulira nga si wakugereza nti ate kino nga bano bakasiri. Kubanga era ffe omulimu gwe tukola gwa woteeri ng'era bw'ogumanyi. Akasitoma bajja ne bamubuuza oyina ava ki? N'abagamba nnyama, jjanjalo,
njeebwa nemulekawo ne wiikisi 2 mu woteeri nga yagitambuza kati neneebaza Katonda alhamdulillah Allah kye yampa omwana wange ono ye muntu omukozi era omuntu gw'oteeka ewaka si by'okugamba nga bino nga babaga nti omulya mmamba simanyi awaana yiye oba alya misinde kima tesala gwa kibira naye ono omwana talina mulimo mu nsi gw'atasobola kukola ekyo kyebaliza Mukama buli gw'omuteekako agusobola yakola ku mirimu byeyayigako egy'omutwe amanye enviiri amanye ekyalaani ebyo byo bw'obimuteera wali tewali kyatasobola kale bwe muba nga mulimu kkoka bulamu kati ate ne bw'oba omututte era kyembadde nsuubira okuzzaako nga mujje mu woteeri naye tanzikiriza yandaze nti ayagala kusooka funa musajja then alyoka akakasa emirimu egyo mukyalaani oba enviiri kati omusajja wayogedde nti wayagala omusajja atuukiridde yaliwo oyo nga omusajja atuukiridde nga yazimba nga tapangisa naye abasajja b'ennaku zino asobola omutwala nga yapangisa n'amutwala ate n'amusuula awo muzigo naye so wano bw'aba azimbye ng'alina amaka ge kati ate kiba kyanjawulo omukko oyo bw'atyo ng'alina omulimu gwe nga yeekolera si bano abeeyiya so kati ku mirimu egyo ebiri gye mbadde mbabuuliddeko gye yayigako singa aba afunye omusajja we kibadde era tukiri mu nteekateeka omufunira emirimu egyo ebiri okunoonyako ogumu gw'aba akakasa enviiri oba ekyalaani kati tuba tujja kukwasaganya n'omuntu oyo gw'anaaba akoze ki gw'anaaba afunye kuba tuba twagala asobole abeere ng'alina omulimu gwakola kakati osobola omutubuulizaako n'abuzaako ku musajja oba ku balabi ba Bukedde TV n'erinnya lye n'alitubuulira Sifeya Oras wano wazzeko layo kyo yagala ki musajja oya tata bababe kakati Sophia omubebi ayagala omu naye alina wakoledde maama kyogambye kino kyawuba embaga n'agamba akulaze oba empeta ayagala omusajja n'amukuba embaga ayagala omusajja ng'ajja mukuba embaga ng'oggyeko okubala n'emirimu abasajja omanyi gw'ogenda okufuna ate togenda kufuna wakozesa mirimu gyokka omwana ono mumutendese mu mukwano wamanyi omukwano omwana ono kyensuubira ekyamazima ngezezaako mukuuma ng'omuzadde bw'abeera n'omwana we naye mukugezaako okukonna omukuuma nga njagala mubeeza mu mbeera ennungi butabeeraawo nga bino ebiwala ebisasamadde naye ng'omukwano gwajja gusobola agusobola kati nze wenkomye ne ssenga anaamuwerekera kwanaayongereza naye nga kyo kyemmanyi talina kyagenda kulemererwa ku by'amaka emyaka gy'omusajja mwali yamwagaliza musajja kikaaki Sophia emyaka emeka 35 myaka 35 gy'omusajja gy'aba ayagala ate asukka 35 okweyongerayo waggulu eri naye omukiti enekana 35 n'okweyongerayo oba naye giba girina kuba mu 35 ensonga z'omusaayi ekyo kikulu nnyo era okusinziira ku mwana wange ono ebbanga limukuumidde kiba kyetaagisa bw'aba afunye omwagalwa we ng'amusiimye ku Bukedde TV wange mutulaba baba balina kusookera ku musaayi ate eddiini omukazi musiraamu nnyo era ayagala nnyo eddiini ye ey'obusiraamu so mu bufunze bw'afuna anaamuleka mu ddiini y'obusiraamu ne bw'ataba musiraamu oba yali badde musiraamu yekka asinze ekyo kiyinza okubaamu ekizibu naye nga kibadde kyetaagisa kale omusiraamu
ate atali musiraamu wabajaani ekyo kijja muzibuwalira abasajja bazibuwalirwa nnyo okubajja mu ddiini yaabwe omuzza mu ddiini endala naye kati era nga bwetuzize wano kiba kyetaaga musiraamu yabajja direct nga musiraamu asirya mutawanya nti ate musiraamu kenti ate biki ebintu ng'ebyo ate mumukyuke ate ono yakasobola ekirala tenjagala musajja muwala wange gye yanditudde kale bambi obutamuyisa bubi kuba si mukazi muyonge talina buzibu nti ajja kuyomba n'omusajja mu mbeera zaali atya mpozi okugamba nti ekirala omusajja bw'aba amufunye obutamulaga nnyo nti oba alina omukazi omulala ebyo bimunyiizanyiza kati kiba kyetaaga oba amulina naye nga tamukoze eki tamulaze kuba bambi tagenda kusobola kuyomba tajja yomba naye ate nga abakazi mufunze mwali yagadde mukazi musajja atalinaayo mukyala so oba kyeŋŋambye anke bw'aba era ng'amulinayo nga mutuufu kubeera nga tamulaze nga tamulaze mukyalo oli kati omusajja mwagala wa bubonero oba ng'ayogera lwaki ayagala ayogera lwaki mwesaaga ayogera ekyamazima simanyi kubanga n'eri e Masaka bamulabirayoko omusajja nga tayogera yamugaana ye nga ye mu bulamu bwe bwe yeewulira kati fe abamulaba nti tayogera naye ye nga ye bwe yeewulira ye alaba ng'akola ki ayogera ate ng'ekyamazima kuba tewali kimulema kale kaakati omusajja ayagala Sophia namba kiko yali badde amufunira ey'essimu era atuukirira ani ogimanyi mutwe eri 077 9 8 9 1 3 4 efembyayo 7 atali musiraamu ye tata wanakuba ekirala ayagala omusajja w'eddiini kale bw'obeera ng'oli eyo olaba omukyala oyo ebisaanizo by'alina byebyo byennyini bye weetaaga mu mukyala kwata akanamba ke omukubire omugambe nakulabye kubananya ku Bukedde TV wabula nkwego ate abantu tubalukubiriza nti bannange mukope ennamba z'abantu ezo zennyini tokubanga onoonya nnambwayo nambwayo baamujja dda ku lujja bane nambwayo abantu bakunoonya nga bisajja wambaka tugende mulamu abakyala nyongero bajjukiza nti okwefaako kikulu nnyo nyirira omwana w'abende yakulonda mubanja akulabe ng'obigula nze nsiba mbagamba nti bw'oba tolina bina ligule ekikulu kubigula ekikulu omuntu olabisa otya yes kubanga abasajja mena naturally hunters abasajja bo babeerawo nga bayiga buli kaseera naye kyayiga kirabise kitya era mu mbeera eyo twagala tubalage mwana muwala ono naye kennyini agamba ayagala omuntu ali serious avudde buyikwe abasajja basusse okuzanira ku baana ab'obuwala ne babikoowa tokebera mwana w'abendi nga tonnasalawo yes mufune omuteeka ewaka nambwayo ng'onyiiza nnyo okubakebera abakyala basajja basusse so olunaku olwali tukuletedde omwana ow'obuwala avudde buyikwe ayagala omusajja ali serious bw'olabamu ebisaanyizo by'omwana ono ow'obuwala beera ng'okukwata essimu ate n'ekirala gwe tofa ku ndabika y'omuntu ekitooke kifa nsalira okitegeera ate alaba ku nnambwayo nga twakajja n'owoomulaba kati olabira ddala nti bannanga omuntu anyirira ekitooke kifa nsalira sooka tubalage mwana muwala ono Manyabogoa. Nakate SS. Nakatani? SS. SS oviridde. Mbeeridde Buyikwe. Buyikwe kyalo kyalo. Kyalo. Bakiyita Geera. Nja kwogera nnyo mpulire. Ekyalo Geera. Geera.
Geera okolerayo biki? Egera mbadde mbeera waka. Mbeera waka obeera naani? Mbeera ne ssenga wange. Kati ki ekigwese ku pulogulaamu y'abanoonyi? Mbadde njagala funa musajja. Obadde oyagala kati okyayagala? Njagala era kati njagala. Njagala omusajja nga yazinga alinako ewuwo. Saagala ali mu muzigo ng'alina ne ku ssente. Ng'ate akola. Bw'okola mulimu ki? Mbadde sikola. Omuntu ayinza okugamba akabebi kano nga kalinga kati emyaka gye mito oba ka sayizi ke kagamba nti kakula kalenda abalala. Era sayizi naye nga nze ndi mukulu. Emyaka olimu emeka? 21. 21. Ku myaka 21 olowooza otuuse okugenda mu bufumbo? Yes. Kiki ky'osinziddeko n'ogamba nti kati kagende mu bufumbo? Nsinzidde ku bintu bingi okusinga okubeerawo ku luggya. Abantu kale nga ne bakulaba ne bakusekerera ab'okukyalo kisingako okujja ate n'ekyokubiri okugwa mu bayaaye. At least ojja n'onoonya n'ofuna omutuufu. Obadde okoye okusekererwa yali awo talina mwami? Mu mwami waleetaze wa myaka emeka? Ng'atandikirako 25 okudda waggulu. Okudda waggulu tegeeza mpaka kwemeka? Akukoma 40. Olinayo ku mwana? Olinayo omwana omu. Omwana omu? Kati taata w'omwana ki ekyabaawo? Tuyinza okubaawo omusajja amaze okukutwala ate taata w'omwana n'ayingirawo. Taata w'omwana twayawukana bwawukanye. Jasi yanzaalamu buzaazi n'andeka awo. Omwana wo kati ali myaka ng'eno? Ali myaka 3. Myaka 3. Ti omusajja we yakuzaalamu n'agenda tewaddamu munoonyaako mutandikireyo mwakoma? Naye ng'ogezezzaako okunoonya ebbalibbali ababaddewo abajja bakudeddesaawo ne bagamba nti tukwagala naye nga tobalaba? Ngezezzaako naye labiga. Ki ekisinza okunyiiza mu mbeera y'obwomu? Bingi nnyo by'obeera weegomba. Kati naawe n'obeerawo ng'ogamba nange njagala kufunako ewange. Mbeera biki okuggyako okufuna ewuwo biki ebirala bye weegomba? Neegomba njagala omusajja ng'anfunira nga nkola ki? Nga anfunira omulimu. Ng'akufunira ekyokukola? Kiki osobola okukola gwe oba wuulira muli? Ekyokukola nsobola Kola ki? Omusajja bizinesi gy'ogamba nti eno waaginterawo ngisobola? Newanteerawo edduuka tekigaana. Edduuka lyonna osobola olikolamu? Kati ensonga z'omukwano z'ozimanyi? Yes. Omukwano oguyigidde wa? Senga yakubuuliridde oba? Yes. Ogumanyi kyenkana ki? Ogumanyi paka era nigye gukoma. Ng'oggyeko taata w'abaana wali obaddeko mu mukwano n'omuntu omulala? Nali mbaddeko n'omuntu omulala. Kati omwami ono oyagala atandikire ku ki wajja? Kyonna ky'aba atandikiddeko. Emisaayi biki ebyo tobyagala? Mbyagala. Nti by'oba ombuulira by'oyagala? Njagala asooke tugende twekebeze, then tulyoke tugende mu Namboole. Nambuleko n'ewuwe ndabe ewafaanana.
n'abazadde nabo njagala atuukeko mu bazadde atike ewa ssenga. Ssenga ye yasazeewo n'agamba nti akuwaddeyo. Nosoma ku? Nasaasoma nnyo kale nakoma mu primary. Naye okubala okutegeera n'oluzungu? Okubala nkutegeera. Ate oluzungu olugenda kyenkana ki? Oluzungu mmanyiimuuko tonotono sirumanyi. Kaakati omusajja omusuubiza ki gw'ogenda okufuna? Musuubiza ebintu bingi bye ngenda omwongerako kugamba ngenda muzimba ngenda kuuka nti nkola buli kimu. Abasajja bajja nti abali emyaka egyo emuvubuka muba mukyalaba Anana Tom akulaba, Musa akulaba. Nsi wekiri. Ng'osazeewo? Nsazeewo. Kakati ng'oggyeko okumwongerako kiki ebirala by'omusuubiza omusajja? Tomusuubizaayo ku baana bintu ng'ebyo oba omu gwe wazaala? Era musuubizaayo ku baana. Nti bamusuubiza? Abaana nga 3. 3 bokka tomusedde? Anti kisinziira kale ye bw'anaakoma. Buli kimu okirina? Buli musajja kye yali yeetaaze mu mukazi okirina? Ate ebintu by'okufumba kola ki ewaka oli otya? Okufumba kwankusobolera ddala. Ogambye obeera buliko omusajja oyagala akutwala buyikwe oba akuggyeyo akuleeta e Kampala? Njagala nnyo e Kampala. Nkyuwa ki buyikwe ki ekikuwunyizaayo? Ebiyikwe. Ebiyikwe nkooyeyo kyalo nnyo. Kyalo nnyo? Oba kye kyakulemesezza abasajja b'ebiyikwe n'ogaamba? Ate edda naye era tebalabika bbula. Basajja babbula oba mmwe mwesosola ennyo? Anti era abayaaye oba olina okulondamu w'ofunira omutuufu. Ofubye. Ofubye n'olaba nga kigaanye. Otomedde nga bameka olowooza? Nsomedde abasajja nga 2. Nga 2? Nabo wabawasi bafumbirwako n'oddirayo bituusa? Sifumbirwangako. Omusajja omutegekedde kimu buli ekyomutegekedde? Omusajja mutegekedde bingi bye ngenda omukolera. Njagala omusajja anzimba. Okugeza ebingi by'omutegekedde? Okugeza omuzimba omwogerako mukulaakulanya ebintu ebitono n'okumuzaalira. N'okumuzaalira? Abaana bameka? Abaana 4. Bana oyongeddemu okuva ku 3. Njagala ompe ku nnamba y'essimu y'omusajja kwakubire. 074 98 14 47 0. Olina bw'ogamba nti takuba ku ssimu yange yeddira kiraki? Yeddira njovu takuba ku ssimu yange. Oweddira njovu? Neddira ate omulala? Nsuubira era bw'okufa. Ate maama? Neddira amazzi g'ekisasi. Amazzi g'ekisasi? Naye omugoni mbadde sirabanga obamma obwedda amazzi g'ekisasi be bamuzaala omukyalo ono. Mbadde ndwawo okubasisinkana. Abantu beeyongerera ddala okwagala program abanoonya okuva Mary Nambwa ne Patrick Kibirango bwe twagikwatamu. Waliwo omwana w'obuwala bamuyita Naranga agamba alaba nnyo. By the way w'obeera eyo ng'oyagala okugamba nti ndaba nnyo abanoonya beera ng'otukubirako kasimu.
ogambe Nambwayo nze kumwe kwesiva I find so many men nibangamba Nambwayo omanyi kulaba nnyo omanyi tubalaba nnyo bannanga ate weyongedde omukyala Nalwanga omwami Dickson Kulumba obubaka we yabutuusizza waliwo omusajja ono bale musajja ono munnansonyiwa buli wentuukawo bagamba ekibala ekiwooma akireese sibyawere banengula musiraamu omu ow'ekibala kudaya tebagamba ekibala twabawe olususu eyo keya ya mwana wa sijja ebyobufuzi mu politics oba twebaza okuba nga mutambudde naffe programu abanoonya ebeerawo buli lwa mukaaga bwe jangu otutuukirire otugambe weetaaga omubeezi nze Patrick Kibirango nange Mary Nambwayo ku ndabika yange 7 Stars Beauty World engamba Shanana olabike bulungi abantu beyongera okwattanira Nambwayo nti Jipka Fashions ate kati yakyongeddemu wamala okwambaza ng'abayigiriza n'okwambaza kati ataddewo essomero akuyigiriza okutunga kwambala omuntu odizayininza otya twamutegeeza ntitugenda mukwasaganya ne 7 Stars bebalimanya kye balituwa mwebale nnyo okulaba Bukedde TV nsigadde Mary Nambwayo Patrick Kibirango tugende mu DJ Shin abasaba kule omuziki omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwateganya n'abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.